Abazadde basabiddwa okukuliza abaana baabwe mu mpisa basobole okubeera b'omugaso mu ggwanga. Esther Sevviri nga yakulira Sunday School ku kanisa Katwe mu kusaba kwaleero kwakulembeddemu ategeezezza nti enneeyisa y'omuzadde etegeeza kinene nnyo mu nkuza y'omwana. Oluusi tuzaala buzaazi ne tutafaayo. Kale kyenva njagala okwaniriza abazadde mwenna abali wano abafuddeyo okukuza abaana mu mpisa ey'okutya Katonda, mu mpisa ey'ekkanisa. Alaze okutya olw'ebigambo abazadde bye bakozesa nga bavuma abaana baabwe so nga oluusi bye babeera tibabalaga kituufu. Abooluganda mututama mukooya bazadde mmwe ebigambo ebitaliimu mukisa tuleme kubigamba abaana baffe. Mwana gw'oli musiru oluusi muyinza okwongerezaako nti nga kitaawo oba nga nnyoko, naye gwe yamuzaala bw'obanga gw'osobodde okukyogera tekijja kunyumya amatu ga mwana, najja kusobola n'akugamba tisha nze ndi mukiru. Asabye abazadde okukuliza abaana baabwe mu ddiini n'okutya Katonda, kyokka ate n'abasoomooza olw'okuyombanga olutatadde. Neyisa ze tweyisaamu mu maka gaffe abazadde muyomba nnyo. N'okwata omwana gw'ozadde nga mwana wo sanga obukola bungi nnyo ku luguudo nga bulabika bwagala kwetunda, mugende mubugule kubanga simba mu buzaala okusinga okukwata abaana be muzadde amawe mukirano galiko mawaago. Abaana ba Sunday School nabo balaze kibalinawo mu kwolesa ebitone byabwe. Ebyo nga bikyali awo ekkanisa eno eyanjuliddwa ekikopo kwaya ya Katwe kyeyawangulidde obulabirizi bw'ennamirembe mu mpaka ezabadde ez'okuvuganya mu maloboozi ag'okuyimba ennyimba nga zino zeetabiddwa mu kwaya okuva mu bulabirizi obw'enjawulo nga zaabadde Kasaka mu Gomba. Abakulisitayo b'e Katwe olubanjulidde ekikopo era ne babategeeza nti obulabirizi bw'ennamirembe bwawangudde empaka zino nga kwaya ya Katwe yabuwangulidde ekikopo kino olwo essanyu ne libabugaana. Ababadde mabega okuteekateeka empaka zino okutuusa ezaawedde boogeddeko eri abakulisitaayo. Bibadde byangu, ssente nnyingi ezikozeseddwa ne buli kimu batuwadde, tetulina kye twekwasa, naffe Mukama atubedde. Omukubiriza w'ekkanisa eno Nnaalongo Sala Kalyango ayozaayozezza abawanguzi olw'okuwanika ekitiibwa ky'obulabirizi bw'ennamirembe obutwala ekkanisa Katwe Masters mwenna, abayimbi baffe mwenna, bannange mukulike eyo nnyo. Mwebale tuleetera kikopo, mwebale kuwangula, mwebale kuwaayo obudde bwammwe. Ate yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno nannyini Ntake Group of Companies ng'era y'essenkulu wa Delta TV ow'ekitiibwa Dr. Canon Gaston Ntake ategeeza abakulisitaayo ng'ekimu ku bizimbe bye bwe kyakutte omuliro nga busaasaana, wabula ne yeebaza Katonda nti omuliro guno tegwasaasaanye kugenda wala. Ekiro ekikeesezza olwaleero ku ssaawa nga 9 nfunye essimu ng'entegeeza nti ekizimbe Gadi's House kiyidde. Mugambye nti gukyayaka, aŋŋambye naŋŋa nedda baguzikizza, ne muga nti kabukye. Neetuuka ku kizimbe ng'omuliro Mukama yasobodde okugukuumira mu kitundu we gwatandikidde okutuusa lwe bagulwanyisiza ne guzikira. Okusaba kutambulidde ku mulamu ogw'okukubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe nga kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Munnabutambala Kiyingi Moses, Delta TV, Amasokolo.